Omulungi yakomede ku Andarose Media Ug nkwaniza onakolana nenkobaza emirimu gyonna gyotusaka engalo mukwana subscribe nga tweyanziza taata n'ababambi subscribe nga tubeere nga tutambulira wamu. Olwaleero nkuletedde ebbulire ya mwana mulenzi Chamelion, Dr.Chamelion bambi mulwadde kigambibwa nti yalumbibwa obulwadde mu lubuto omwo omuli organs ezimu kubanga ndwadde era nga mu America gyali ali ku kitanda era nga waliwo amawulire agagamba nti yeetaaga obuwumbi nga 3 okusobola okujjanjabibwa. Ngenda kuba nkutera video olabe bambi tumusabire Mukama amusaasire asuuke obulwadde. Ate ye Keys mwana mulenzi gye yaddukidde mu America tumuguddeko nga kirabika yagenze ku bufumbo bannayuganda bwe batandise obyogera basoose gamba nti kadaama ate kati bagamba nti agenze kufumbirwa. Bw'atyo mwana mulenzi Tamale Mirundi Jnr amwadde amateeka g'alina okugoberera bw'aba ayagala okunywera mu bufumbo naye ga bambi katumusabire bimutambulire bulungi naye gye yagenze. Wabula ensonga ya DNA bannange ekutte wansi ne waggulu olunaku lw'okwosajjo waliwo omusajja bambi bamugambye nti abaana babiri omusiwuwe ate gwe yabadde asinga okwagala omuwala bwe yabiwulidde yasazeewo okuva waggulu ku kizimbe naye kata wansi bambi n'afiirawo. Ensonga eno ekutte wansi ne waggulu bannange abakyala tweddeko abasajja tuleme basiba baana batali baabwe. Ate ensonga eno ye Honorable Nabiira alina kyagyogeddeko n'agamba nti bulijjo abasajja abakyala baagumiranga abasajja ozzaala ebweru kati kyekiseera bannaddiini n'abaami mubagumye baleme kukyawa abakyala baabwe lwa DNA basobole okubeera nga batambuza obufumbo yadde omukyala abazaddeko wabweru. Wabula ye maama Fiina agambye nti bannange temugeza ne mutwala abaana ku DNA si kintu kirungi. Waliwo akafaananyi Diana Nabatanzika yabadde nga yambadde akapale banaye nga kamusibye abaana bakatambuza eno n'eri nga bakomentinga ebintu ebyenjawulo. Nange ne nga kankuteereyo olabeko omwana bwe yabadde anyumye nga akapale kamumiimye naye kankuteereyo mukwano video zino obeere ng'oziraba naawe oteekewo wansi comment section ki ky'ogamba ku nsonga ya DNA. Mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Baganda bange mbasaba musabire Dr. Chamelion bannayo okulwala n'okufa ebintu ebyo byagenda wala. Omusajja embeera gy'alimu si nnungi, omusajja ali bubi omusabire ave much familiar we sinu nyina yetu musabire. Chamelion kigambibwa nti ali mu ddwaliro USA mulwadde era nga ebimu ku bimuluma kibumba ne pancreas. Mumanyi ka pancreas akatereka obuyinja obwo akasengejja era nga kigambibwa kyavudde ku kunywa nnyo mwenge ebintu ebifaanaganako biyite ne spirits ntegeeza walagi nga Uganda walagi n'ebisigadde ebyamuletedde okukosa organs ezo n'okuba nga atuuse kubanga ali ku operation. Era mbu yeetaaga miliyoni 3 okuva mu ddwaliro gy'ali kati. Operation eba yawedde kati beetaaga miliyoni 3 aveeyo. Naye ekibuuzo kiri nti Chamelion ayimbidde emyaka 20 over 20 years ng'ali ku top akyatinze top. Even now number 1 artist mu Uganda gwe tulina no doubt. Era ne bagako yakuba ekivu kye ne kibooge kya ggwanga mu gye. Wabanga essaaza leero Chamelion akabira miliyoni 3 okumujja mu ddwaliro. Mbeegayiridde muleke alien skin buli wagenda asabe full amount asobole okwewala embeera ng'eno mu maaso awo mu the near future. Ate alien skin yakifunemu ekyokuyiga okuva n'olwaleero nti ebiragala byageza kweswaliro nga mmira walagi n'ebisigadde. Bw'osumulako nga nnyo walagi naye mmira I can confirm kuba namulako nga akwacca bikosa organs ez'omunda. Ntiogera tuka wandibadde beeyagalira okulya ssente yo ng'oli musanyufu okikubye olina ssente empitirivu ate ng'ozikozesa kwejjanjaba. Kaiza abadde kuba buli muntu nzo yo mwana antekako damage siri musonyi wa kibi kigwana wala ayani gwata makadama babadde makana ofuse kadama nabagamba dabaselebu bamwe baba wasanga mu wakana Kawalia is a living example case. Tuhana benga atadde ekikazi kinene bwe kiti abakazi bali ebwiru tebalina basajja. They want younger people like us. So Kawalia okusulawo bwanna mawulire naddukira ebweru. We support him. Mwagala aliyewa. Nenga Kawalia nakusibiridde entanda gera kumacha yose ebintu. Kawalia simule nyumba. Mukazi oyo nawulidde oyo yakuwasiza ina abaana 3 balabirire abaana b'abazungu tebababoggolera Kawalia. Twala abaana ku ssomero alina n'omwana omuto bangaye nti oyo omukyala alina omwana yakadivosinga bbaawe omuzungu kwe kuwasa Keys nnyo kitalo nnyo kibi nnyo ddala ekigudde mu division yaffe wano Lubaga DNA ezifuuse DNA
omukulu getumanyi amanyikiddwako erya James akedde ku makya olunaku olwaleero n'agenda n'akwata abaana be babiri n'agenda ku DNA test naye kivudde ku DNA test nga omwana omuwala si wuwe kyakoze kwe kubuuka ku kizimbe n'agwa n'afiirawo. Ebyo bifaananyi awo nga omulaba ababodaboda nga bamukuŋŋaaniddeko bambi kibi nnyo ddala ekiguddewo. Bannaye DNA abakyala abakazi bannaye mutusaasire ffe ng'abasajja nange mutusaasire ddala. Omwana wabanga si wa musajja ng'onaawe okimanyi omwana si wa musajja kiki ate ekiba kimukuteeseewo omusajja abakyala kati omwana omusajja wuyo agenze kwetta amazima ddala ate omwana omuwala gabadde asinga okwagala bambi kati kimuyisizza bubi nnyo ddala. Bannaddiini bakoze omulimu gw'amaanyi ng'era bwe baba babuulirira abagoberezi b'enzikiriza ez'enjawulo babagamba nti omusajja bw'azaala ebweru omukyala tekyandikusuuzizaawo makaago kubanga omusajja bw'aba akutegeera akyakulabirira takulaze empisa mbi takyusizaamu bw'okuzaala obweru tekujja mu makaago. Kati obufumbo kuba kugumiikiriza era Katonda agamba atalisonyiwa era naye talisonyiwa. Abakyala bakoze omulimu munene okuba nti abasajja ne babadde bazaala ebweru abagumiikiriza. Kati sayidi emu efunye naye ekintu kyekimu. Abasumba muveeyo, bamaseeka muveeyo, bafaatha muveeyo. Mutandike okugumya abasajja babeere bagumiikiriza bagumiriikirize era basonyiwe bakyala baabwe. Mukyala wo abanga takuyisa bubi takuyisaamu maaso takuvodde akyakola emulimu gwe ng'omukyala bw'akola awaka okuzaala obuzaasa ebweru. Kibi ki ekyo ekyannaggomolo ekitasonyiika? Abaana bammwe mukuze abaana bammwe. Bakyala bannange mulekerawo nammwe okuyisa obubi abaana be bajja ebweru. Kati abaami abaana ba mukyalawo b'abaana bo. Banyabo bananyini gwanga lino batata bakama baffe beya time yaffe bananyini nseeno mukomye ekintu ky'okutwala abaana mu ddene. Kale n'abatanzi singa wangambye nti ogenda ku nsonga za terefayina nandibadde nyanguwa ne mmaliriza gomesi yo mu budde kuba eno empale gye wayambadde ndaba ng'eyeeyongedde okunyigiriza federeesoni. Kwata gomesi